olwaleero client wange yankubidde nga mpitira Ronaldo 2-2 nga sunroof ye teyeggula, so nabadde nino gimutereereza nga bwe mulaba awo. Netuuseewo nensooka nenkebera ng'endaba nga mota yabaddeko obuzibu, nga boodi yonnamu nga mota yo nga yo bearing yayiika. Mota zino nga woogiraba awo, eyo bearing yayo system yayo yayiika, twasobodde okugyamu boodi ne tuswappinga boards, so ne tugula housing endala tusobole okufitingamu mota endala eryoke etandise okuddamu okutamuza sunroof, cause yabadde ayagala sunroof yesigale ng'etambula asobole okukola emirimu gye nga bw'agyagala. So awo nga mbalambuzaako nga tuli mu kukola, nga bw'olaba nga mpanguludde awo wonna, byonna nga mpanguludde, sunroof yeeyo erina okweggula. So mota nabadde ngigyemu ngenda nfune mota endala, yeeyo Ronaldo 2-2.